Abasibe abawerera ddala 17 kitegerekese nti beeyambisizza embeera eyadduka eyabadde ku kitebe kya poliisi ekya CPS mu Kampala olunaku lw'eggulo ne babomba okuva mu buduukulu. Abapoliisi abatayagadde kwatuukiriza bategeezezza nti ku basibe abe 17 kuliko 9 ababadde baakatwalibwayo eggulo limu era ne bibakwatako byonna byadde byakayingizibwa mu biwandiiko. Bano kigambibwa nti wakati mu kavuyo akabaddewo ne kwata nga bomu etulise beemuludde busota ne batonta kyokka tekinnamanyika oba badduse kutaasa bulamu bwabwe oba baakozesezza akakisaako okubomba. Bomu eyatulikidde ku CPS kyategerekese nti Omutujju gwe bayise Mansul Othman ye yabadde agyesibye era abasirikali ba poliisi 23 be baalumiziddwa mu kifo ekyo ng'abamu babadde ku mulyango abandi nga bali mu kifo awatuukirwa. Kitegeezeddwa era nti abasibe abalala abaabombye babadde baggiddwayo mu kaduukulu nga bateekateeka okubatwala mu kkooti nga kirowoozebwa nti obaolyawo badduse n'obuvune sinakindi ng'abamu obuganga bwa bomu bwabakosezza. Wabula amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Loko yeesigire bw'atuukiridwa ku nsonga yagambye nti kyakizibu mu kaseera kano kakasa ensonga y'abasibe abaabombye. Kyokka we yeesigira agambye nti mu kiseera kino ng'ekitebe kya CPS kyali kiggale abeetaaga obuweereza bwa poliisi basobola okugira nga beeyambisa ebitebe bya poliisi ebiriraanye. I would like to advise members of the public seeking police services for a moment, especially services at CPS. They can use outposts that are actually under CPS for any help they might need as investigations are still going on in this area where we had the blast. Ebyo nga bikyali bitya akakiiko akalizika eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga ka Uganda Human Rights Commission kavumiridde nnyo ebikola eby'obutujju ebyeyongedde okutuusibwa ku bannayuganda n'ebyo ebitoobola eddembe ly'obuntu. Ssente w'akakiiko kano omulamuzi Maria Wangadya asabye poliisi n'ebitongole byonna ebikuumaddembe bikole ekisoboka okuzuula abakyamu abatabangudde eggwanga lino batwalibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe ng'ensi yonna eraba. Omulamuzi Wangadya akunze bannansi bongera okwasaako ab'ebyokwerinda mu kulwanyisa obutujju ate mu ngeri y'enjawulo n'akubiriza bannansi bongera okwekengera buli muntu ebitereke ne kalonda omulala abeera alekeddwawo mu bitundu ebyolukale. Ffe ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu tuvumirira ebikolwa bino eby'obukambwe ate ebimenya amateeka ebigendereddwamu okututiisatiisa okutumalako eddembe lyaffe nga bannansi n'okutulemesa okukola emirimu gyaffe. Tusaba okunoonyereza kuteekebwemu obwangu abo bonna abeetabye mu bulumbaganyi buno bakwatibwe bawere n'embe n'emisango ng'amateeka bwe galagira. Nkubiriza Abannayuganda ffenna tubeere bulindaala naddala kati nga bwe tugenda mu nnaku enkulu. Mu buufu bwe bumu ebitongole ebikuumaddembe bisisinkanya abakulira amatendekero agawaggulu okutemeramu empende ez'okuziyizaamu obutujju obuyingiridde eggwanga lino amatendekero agawaggulu agabadde gaakaggulwa galeme kusensera bakambwe. Ensonda zitegeeza Kyabassa nti yunivasite ziragiddwa okwongera ebyokwerinda n'okuteekawo obukiiko obusobola okulondoola ebyobutebenkevu nga bakoleramu n'abakuumaddembe ng'ensinkano eno ebadde ku ssettendekero e Makerere. Amyuka Ssenkulu wa Kyambogo University Professor Erika Tunguka agambye nti embeera eno ereesewo okutya kw'amaanyi n'obunkenke mu yunivasite era batudde okusaliramu amagezi n'abatwala ebyokwerinda. Tuya bwe batwala mu zino ensawo ennene kyetwasookerako okugaana abaana kuyingira yunivasite n'ebisawo n'abantu bonna abayingira mu yunivasite tubakkiriza kuyingira n'ebisawo babireka ku geeti ne bafuna nga bafuluma. Ate n'ekirala alatinze security yaffe yonna to be on the alert babeere alert balaba abantu abayingira mu yunivasite babacekinge bakole kyonna kyebasobola. Ate n'ekirala tukitegedde nti bomu zino bateera kuteeka mu moroka wansi y'emoroka. Tugambye moroka tezipaakinga kumpi n'ebizimbe. Twitter yaffe eteekwa kufuna akantu kano akakebera moroka wansi. Mu ngeri y'emu omwogezi wa Makerere University Business School Peter Odeke agambye nti balagiddwa okwongera okwekebejja abayingira bonna mu yunivasite beewala obulabe obuyinza okuddirira. Mubuzi bulijjo buli ayingira abadde akeberwa era katwongedde bwongezi kukenneenya nakukebera okukebera buli ayingira alina okuba nga olina ekitambula ekyo. Buli moroka eyingira yazibwa tumanya buli ayingidde yaani n'ebyalina mu moroka. Ebbaluwa ya OC mu police agambye bulungi ensawo tezikkirizibwa kati nebw'ojesiba ojja jesibira ebweru tojja kuyingira naye mu kukebera kuli ku point of entry. Kati obanga okebeddwa nga mu kuyingira
siraba lwaki ate mba nteekawo metal detectors ku lecture room onkukebedde ng'oyingira oli kiriya. Ebyo nga bikyali bityo omubaka wa President mu Kampala Hudu Hussein ayimiriza abatembeeyi n'abasuubuzi abatundira ku nguudo z'omu Kampala mu kaifo okunyweza ebyokwerinda naddala mu kiseera kino ng'eggwanga liri ku bunkenke olw'obutujju olwayingiridde. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku ofiisi ye mu Kampala, Hudu Hussein ataddewo ebiragiro ebirala ebikakali ku siteegi za takisi ezibadde zikolera ku nguudo n'okunyweza ebyokwerinda mu butale. Bw'ati agambye nti amaze okukwatagana n'akulira ebikwekweto bya poliisi n'ekitongole kya KCCA nga bakolera wamu okulaba nti ebiragiro byayisizza bisibwa mu nkola. Kyangu nnyo Omutujju okukozesa omukisa guno mu kifo ekijjudde omugotteko gw'abantu. Abatembeeyi ne ba street vendors bave ku streets mu bwangu ddala immediately. Taxi stages ezitali gazetted zirina okuva ku streets. KCCA erina record eya taxi stages eziri gazetted zokka ze zirina okukola. Aba taxi operators nasanga ekifaawo ne bateekawo ne baparkingawo taxi zaabwe, ekyo kirina okukoma mu nnambiro. Hudu Hussein mu ngeri emwalabudde abatannaba kugemwa kirwadde ki COVID-19 nti omwaka ogujja kiyinza okuba ekizibu okufuna obuweereza obwo ku bwereere. Agambye nti banywezezza ebyokwerinda ku bifo babeera okugema kwonna mu kuyamba enteekateeka eno okugenda mu maaso. Okwegemesa kuno okugenda mu maaso okw'obwereere okwa gavumenti kugenda kukomekkereza nga 3 Desemba omwaka guno. Ekyo kitegeeza ki nti omwaka ogujja nga 1 January okweyongerayo bonna abo missing out okwegemesa kitegeeza ogenda kusasula ssente. Vaccination centers mu Kampala wano wonna ziweereddwa obukuumi kubanga jjo twakizudde nti abantu baffe abamu ku bino ebyaguddewo baatidde okugenda okwegemesa. Mugende mwegemese ng'ennaku tezinnaggwaayo. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuliira omuntu yenna aba akoseddwa Bomu bwatuse nga munnamateeka ow'ekitiibwa Mulema Mukasa bw'annyonnyola. Mu constitution ya Uganda gavumenti yevunaanyizibwa ku butebenkevu wamu n'ensonga ezikwata ku security y'abantu. N'olwekyo wabeerawo obuzibu bwonna oba nga Bomu ebintu by'abantu ne byonooneka, gavumenti ebeera erina okubalirira bulamu bwabwe eri famire zaabwe ab'omu nju zaabwe wamu n'ebyo ebintu bye babeera bafiiriddwa. Omukago ogutaba ebibiina by'abakozi mu ggwanga ogwa National Organization of Trade Unions gwaniriza ebyasaliddwawo nti minisitule ekikula ky'abantu yebeevunaanyizibwa ku kitavu ky'abakozi ekya NSSF. Ensonga eno ebaddeko okusukwa omuguwa kw'amaanyi era y'emu ku ebyo by'ebimu ku ebibadde bikyalemesezza ebbago eryo ng'omukulembeze gw'eggwanga yali ayagala minisitule ebyensimbi yebeevunaanyizibwa ku kitongole kya NSSF. Wabula ensinkano yabaddewo olunaku lw'eggulo mu mahago bwa pulezidenti Entebbe yeetabiddwamu Pulezidenti Museveni na gattako minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, Ssenkulu wa NSSF Dr. Richard Byalugaba, Ssaabawolereza wa gavumenti wa Kiwanuka n'ababaka ba paalamenti abakiikirira abakozi kyasaliddwawo nti ekittavu ekyo kivunaanyizibweko minisitule ekikula ky'abantu. Asha Wilson Owere, ssentebe wa National Organization of Trade Unions, agambye nti abakozi bafunye essuubi nti bbago ligenda kuyisibwa bafune ku nsimbi zaabwe ate n'ekittavu kivunaanyizibweko minisitule ekikula ky'abantu ekwata obutereevu ku bakozi. Ekyo kati kituwazidde essuubi nti gavumenti ne parliament bakanyiza era kati tulindirira parliament etuule wabeere nga bayisa ebbago lino abakozi basobole okufuna ssente. N'ekyo njagala okugumya abakozi nti eno meeting yesazeewo era kati tumanyi nti NSSF bill ejja kubanga eyitamu. Katusabe Mukama ebibaddewo mu ggwanga bikendere, parliament etandika okukola tubeere nga tufuna amateeka gano. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija bw'atuukiddwa ku nsonga eyasaliddwa bw'agambye nti bakaanyiza nti wabeewo okwebuuza okusingako ku nsonga ezo oluvannyuma bategeeze eggwanga ekyenkomeredde. Eggulo twabadde n'omukulu pulezidenti nga twogera ku tteeka lino erya NSSF olwabadde lulungi nnyo twakiziganyizza ne bannaffe naddala bannannyini sente ezo naye ebisingawo n'obungi bwabyo bijja kubategeeza mu biseera bitali byawala kubanga waliwo abantu betina okumala okwebuuza naye
twabadde okusika muguwa. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi Kinema kyetaaga obumbi bw'ensimbi 22 okuteekawo eggye erigenda okulwanyisa abo aboonoona obutonde bw'ensi. Ekitongole kino era kyetaaga obumbi obulala 13 okugula ebyuma eby'omulembe ebisengejja empewo gye tussa, okupima obulabe obuli mu mpewo n'okumanya ebiyinza okukolebwa okumalawo obulabe obuli mu bikkakka ebiva mu makolero, ebidduka n'ebintu ebirala. Babadde yasinkanya abakungu mu kitongole ky'ensi yonna ekifaayo ku butonde bw'ensi ekya World Wide Fund for Nature ku Imperial Hotel mu Kampala. Ssenkulu wa NEMA Barirega Akankwasa agambye nti okutondawo eggye eryo kijja kuyamba nnyo okulwanyisa okutema ebibira, ebinze ebirala ng'okutattana entobazi n'ebifo ebirala omuli ebirombe ebisimamu omusenyu, zaabu n'ebyobugagga ebirala ebisima mu ttaka. So we seek for your intervention in financing the establishment of this force to a tune of initial financing of 22 billion only. If we can have 22 billion, we will get started with this force. This force will turn around things because our biggest problem is really enforcement, as you all know. Ssenkulu w'ekitongole ki World Wide Fund for Nature David Duli yemwenyamivu ku ngeri ennyanja, emigga, entobazi n'ebirala gye bifuuliddwamu amaterekero ga pulasitiika ekireetedde ekibuga Kampala okujjula kasasiro wa pulasitiika. Bw'atyo asaba ababaka ba paalamenti bulijjo obutamala gayisa amateeka nga ne basoose kwebuuza ku bantu ba bulijjo omuli abakyala n'abaana gattako abavubuka ebiseera ebisinga obungi bye batafaako. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza abatendesi 3 abavuganya ku ngule y'omutendesi asinze banne mu mwezi guno ogwa Museenene. Abatendesi abavuganya ye Mole Byekwase eyambako ttiimu y'eggwanga eya Under 20 okutuuka ku luzannyiro lw'akamalirizo mu mpaka eza AFCON Under 20. Omutendesi Waswa Bosso wa Express FC mukwano gw'abangi yawangula ekikopo kya liigi ne Hussein Mbalangu eyamba Arua Hills okusuumusibwa okujja mu liigi y'abanywera eya Uganda Premier League. FUFA etegese ebifo 13 bigenda okulondebwako abawanguzi ab'enjawulo era abawanguzi baakulangirirwa ng'ennaku z'omwezi 4 Desemba ku Speaker Resort e Munyonyo. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Abasibe abawerera ddala 17 kitegerekese nti beeyambisizza embeera ya dduukadduuka eyabadde ku kitebe kya poliisi ekya CPS mu Kampala olunaku lw'eggulo ne babomba okuva mu buduukulu. Akakiiko akaleezeka eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission kavumiridde ebikola eby'obutujju ebyongedde okusensera eggwanga n'ebyo ebityoboola eddembe ly'obuntu. Ebitongole bikuuma ddembe bisinkanya abakulira amatendekero aga waggulu ne batemeramu empende ez'okuziyiza obutujju obutayingirira amatendekero ago. N'ate RCC wa Kampala Hudu Hussein ayimiriza abatembeeyi n'abasuubuzi ababadde batundira ku nguudo z'omu Kampala mu kaweefube okunyweza ebyokwerinda mu kiseera kino ng'eggwanga liyingiriddwa obutujju. Omukago ogutaba ebibiina by'abakozi ogwa National Organization of Trade Union gwaniriza ekyasaliddwawo ti minisitule y'ekikula ky'abantu ye beevunaanyizibwa ku kittavu ky'abakozi ekya NSSF. Ge mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okutuuliriza.